kikulu nnyo. Shiba Kalungi kosate ne King Saha kosa ne mwana muzima ngate lingi ilapa balabiddwako dda naye ekiri ku social media. Shiba Kalungi omwami omulengera ndowooza emabega yabadde munnanga ati asitudde Amiru byengenda okubeera nga nkolagakoko ate nga Palaso yatuuse naye dda munnanga ati wali mu Germany yatuuseyo dda munnanga ati esaidi eyo. Bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yogi kansobola nkutegeeza nti nno kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosaati n'okulayikinga video nakyo kibeera kyakabi nnyo. Kaakati nno munnange nno kansobola nkutegeezeko nti nno Shiba Kalungi ali mu ku breakinga news everywhere buli wamu wonna ku social media okwetooloola nga boogezako okulaba akatambi ako. Shiba Kalungi abaddemu kosa ne mwana mulenzi ngate King Saha kosa ne mwana mulenzi wali emabega Lingirapa ku side yemu nkutegeezeza ne nkugamba nti nno omukulu munnanga ate Jafar Sulaiman yabadde munnanga ate asitudde Amiru nga boogezako okulaba ekibadde mu katambi. Bakira obwedda munnanga ate Shiba nga bw'atunulako emabega okulaba munnanga ate Baby ali atya n'omwami munnanga ate amusitudde esaidi. Bibadde bitya mu katambi kansooke mbikuwe. Kabaka oyo Queen ne Prince kikulu nnyo. Come we celebrate and come we vibe. Show time. Yeah, man. Vibe mujolira. Yeah. Akatambi ako kabadde kakutte munnanga ate ettabbu. Jjukira nti nno Shiba Kalungi kosa ne King Saha kosa ne mwana mulenzi oyo munnanga ate Lingirapa balina show wali munnange e London bagenda kubeerayo ewa seerabiddeewo bagenda kubeera munnanga ate ku Royal Regency we bagenda munnanga ate okubeera esaidi eyo. So nja kubeera nga munnange nga nkuwa update yonna enaaba efaayo ku side yemu nga nkwongeddeyoko Palaso naye yatuuse dda munnanga ate wali mu Germany. Palaso alaze naye ettabbu wali ng'ayingirawo muganda wange. Jjukira nti nno ebiseera ebisinga nti nno omuntu oyo kasita abeera ng'atuuse eri bamuleetera ekimuli n'akikwata era Palaso naye yakikutte munnange wali bamwaniriza munnange ate mu ssanyu epitirivu ennyo. So naye agenda kubeera ne show esaidi eyo wali munnange ate e Germany. Byonna ebinaafaayo we tunaabeera nga tubifunye tujja kubeera nga tubikulagako munnanga ate esaidi ku muyimbi wo munnanga ate Palaso wano ku Geminati Yogi. Nze ngamba nti no kasita obeera nga osubscribinze ebisigadde byonna munnanga ate biturekere. So nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.